Mugamba mutya abali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe kyembasaba mugende maaso n'ogyegattako. Olunaku olw'ero nyagadde mbalage eddagala liyitibwa Nabbugira. Nyagadde ndibalage naddala mu abakyala ligenda kubayamba ku nsonga y'okukyalira ensiko, okuteekako obuntu bwammwe, ligenda kuba libayambira ddala bulungi nnyo. Beera ng'ofunako obukoola ku Nabbugira oyo. Eddagala eryo lye limu ly'olina okusimba waka ggwe omukyala singa obeera olyetaaze ku nsonga ey'okukyalira ensiko, n'obeera ng'oggyako obukoola, n'obeera ng'olikozesa ku nsonga eyo ey'okukyalira ensiko. Olw'ensonga nti ddungi nnyo, naddala ggwe ng'obadde olinako oyagala kwongerako obanga zaakona, naawe atandika osobola omukozesa bulungi nnyo nga bw'olafuna obukoola. Beera ng'obuyengera mu ngalo nga bw'olaba. Obukoola buyengere mu ngalo. Nabbugira oyo abeera n'otuzzi. Singa obeera omuyenze osobola omukozesa nga temuli muzigo, naddala ggwe atandika mukozese nga temuli muzigo. Kati ate ggwe omukulu osobola okukozesa Nabbugira oyo ng'otaddemu omuzigo, naddala ggwe ayagala okwongerako obanga zaakona, ng'olina kukola bw'otyo. Bw'omala obuyenga bulungi obukoola, beera ng'okwata mu muzigo omuganda ogattemu onyigenyige, obeere ng'ogugatta mu bwo bw'oyenze obwa Nabbugira. Nabbugira mulungi nnyo ku nsonga eyo, ku nsonga y'okukyalira ensiko, naddala singa obeera onaamugattamu omuzigo omuganda nga bw'olabye. Kati bw'omala omuyenga bulungi, beera nga weeseetinga, beera nga by'oyenza obiwummuzaawo ebbali, beera ng'obikwatako eno nga bw'osika. Abalongo bo bagenda kubeera nga bavaayo bulungi nnyo. Kwatamu ebyo by'oyenze nga bw'olaba, eno nga bw'osika, bikwatemu nga bw'osika, bagenda kuba bavaayo bulungi nnyo abalongo bo. Kyalira ensiko ng'okozesa Nabbugira ogattemu n'omuzigo omuganda, bigenda kukolera bulungi nnyo ku nsonga eyo. Abalongo bajja kuvaayo, Nabbugira oyo mulungi ku nsonga eyo. Bwe kityo bwe kiri. Kambe WhatsApp namba yange osobola okumbuuza, nja kwongera okukunnyonnyola ku vidiyo eno. WhatsApp namba yange eri 0777873401 yeeyo WhatsApp namba yange. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe kyembasaba mugende maaso n'ogyegattako, mubeere bulungi, mweraba.